LEERO mu byafaayo BWEBWALI BWEBUTI NGENNAKU Z'OMWEZI 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1952 Amaggye GAWAMBA OBUYINZA mu lutalo olwakulemberwamu abaserikale wansi w'ekisinde ekya Free Officers Movement ekyali eky'abannamagye abaali bakulembera Mohammed NAGIB ne GAMAL NASSER obwa Misiri. Okulubira kw'olutalo luno olw'enkyukakyuka sinziggu lwasosowaza kyakumiikiriza obufuzi bwa Kabaka Farouk eyali alamula Misiri mu budde obwo. Kabaka Farouk eyalangibwa ekyokubikira ebitagambika obuli bw'enguzi ossa n'okulemererwa okukola obutaweera mu lutalo lw'Abawarabu ne Isirayiri olwasooka yakakibwa okuva ku Nnamulondo ya Misiri era obukulembeze ne bukwasibwa General Mohammed NAGIB eyali akulembeddemu olutalo lw'enkyukakyuka luno. Wadde nga bano baali batuukiriza ekigendererwa kyabwe ekisooka eky'okujja Kabaka Farouk ku Nnamulondo, ekisinde ky'enkyukakyuka kino kyagenda mu maaso ne kiddamu okugabanya ettaka nate mu bantu, okuvunaana bannabyabufuzi mu mbuga z'amateeka abaali ku misango gy'obuli bw'enguzi kw'ossa n'okugenda mu maaso mu mwaka gwa 1953 okuwera obukulembeze obw'ennono mu Misiri. Mu mwaka gwa 1954 NASSER eyali omu ku bakulembeze b'ekisinde ky'olutalo luno yeekyusiza mu kiti ng'embazi n'awamba obuyinza okuva ku NAGIB era bw'atyo ne yeerangira nga Ssaabaminisita wa Misiri. Mu myaka ebiri ejaddira NASSER yafuga ng'omukulembeze asoosowaze ennyo, enfuga egoberera amateeka ekyamuviirako okuganja ennyo mu bantu, ng'ono teyakoma okwo yagenda mu maaso n'okulemberamu okubaga ssemateeka okwatambulira eggwanga lya Misiri nga kye ky'okubeera n'ennono z'eggwanga erikkiririza mu nkola ez'Ekisiraamu nga zisoosowazibwa nnyo. Mu mwaka gwa 1956 ono yalondebwa nga tavuganyiziddwa mu ofiisi empya ey'obwapulezidenti. Ono era yafiira mu ofiisi ye mu mwaka gwa 1970 naye ng'ono ne we yassiza omukka ogw'enkomerero nga musajja muganzi nnyo okwetooloola olukalu lw'omuddugavu Africa olw'okuyamba ennyo mu kununula amawanga ag'enjawulo okuva mu bufuzi bw'amatwale. Abakulembeze okuwambibwa oba okusuulawo entebe y'obukulembeze mu Misiri kikyagenda mu maaso nga ne mu gwokubiri gw'omwaka ogwa 2011 oluvannyuma lw'okwekalakaasa okutasalako okumala ennaku 18 eyali akulembera Misiri mu budde obwo Hosni Mubarak yalekulira obukulembeze bw'eggwanga lino. Ate mu mwezi ogw'omusanvu nate ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka ogwa 2013 omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Abdel Fattah el-Sisi yakulemberamu ekiwendo ekyamamulako Mohamed Morsi eyali akulembera Misiri okuva mu bukulembeze obw'eggwanga. Leero mu byafaayo Amaggye GAWAMBA obuyinza mu Misiri.